kubyiga kubanga bye bigambo biba bitulese wanne baseka ab'enjawulo ate nga buli omu akunnyonnyola mu ngeri ekutegeeza n'otegeera n'okenkuka. Kakati mukadde nga kano daawa special beekutuuseeko ekutuusibwako bannaffe aba Chapa General Enterprises. Chapa General Enterprises bakolera bingi naye mu byo sooka oguleyo ka Prestige Margarine. Oyo ye siyaagi yekka gw'otuuza ku mugaati gwo, omugaati ne gugamba mpulidde era ŋŋonze n'ogulya ng'owoomerwa. Abaana tuli mu ssaawa zibaza ku masomero, mugulire eki Prestige ekinene kijja muyamba nti kyo kiri multipurpose, kikola emirimu mingi nnyo. Ki Prestige ekyo ajja kukiteeka mu buugi, ki Prestige ajja kuteeka mu bugaati, Prestige asobola n'omuteeka mu mmere n'abeera ng'alya. Mulimu nno vitamin ennungi ku baana egy'omuyambako okulwanyisa obulwadde bino bisenyiga tuli mu biseera bya corona si eyaweereddemu ddala. Prestige alimu ekirungo vitamin A agenda okuyambako omwana okubeera nga ebyo byonna abirwanyisa n'atalwalalwala. Genda omugule, ojja kuba wagidde programu yaffe ennungi ate era nga naawe omwana wo muwadde ekirungi so nga naawe ogenda kufunamu ebirungi mu maaso ga Mukama Katonda ne wano ku nsi. Leero tuyina Sheikh Samah Muhsin, ogenda mulaba naawe omutegeere nga bwe namutegeera, bwe naamuwaana nga gwe tonamuwuliriza oyinza okuŋŋamba mbu nayitirira, naye njagala inshallah gwe mwennyini omwewulirireko nga twagala tunogole bwe mbadde neegeyageyamu ku gukeeki ogunene ogw'omwezi ogw'12 gwe bayita Dhul-Hijja kwe tugenda okunogola katono bwe tuti atuliiseeko inshallah omutegeere ate tubeere nga tutandikira awo olunaku olulala ogende nga otegeera obulungi bw'omwezi guno. Kasooka tubuuzeko inshallah nga bwe mubanjulira. Sheikh, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nsaba tukutegeere ssebo mu bugazi kuba abamu ndowooza lusoose okulaba mu programu yaffe ennungi. Ndowooza gwe gusoose okuba nga ndi naawe nali mbaddeko okuwona omwezi gwa Ramadaani. Kituufu. Emirundi ebiri ndowooza gwe wali ku lugendo. Inshallah kituufu. Nensuba nange okufuna omukisa okubeerako naawe. Mashallah. Naye nga amannya nga bw'oganjudde Samaha Muhsin Mugambe, ndi musajja w'ekawempe Kalamatendo. Mashallah. Gyembeeyo sebo. Alhamdulillah. Sheikh, nga tetunaba kuyingira mu nsonga enkulu, nsaba osooka otutangaazeemu oli bw'awulira omwezi gwa Dhul-Hijja muli mu mutwe ki ekiba kimujjira era yeeteekereteekere ki? Alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Omuntu kyalina okusookera ddala okuteeka mu mutwe singa aba awulidde omwezi gwa Dhul-Hijja asooke amanye nti wankizo ate era amanye nti tuli bankizo nga umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo kino tutera okyogera lwaki? Kubanga abantu bakujjukiza ate abantu twerabira. Offe aba umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuyina season emabegakawo twalina season ya Ramadan. Kati akaseera kano twayingidde season ya Dhul-Hijja, omwezi ogusembayo ku kalenda y'Obusiraamu. Era omwezi guno yeguggwako tuba tuyingira bupya omwaka oguddako. Era oli kyalina okutegeera Dhul-Hijja amanya nti omwezi guno gwa hijja. Era abantu batandise okutambula, ne leero waliwo abatambula, n'enkya waliwo abatambula, bagenda wa? Bagenda Makka. Kati ekyo omukkiriza kyalina okusooka ayingize mu mutwe nti guno omwezi gwa hijja ate guno omwezi gwa nkizo. Gwa nkizo nga gw'omwezi. Ku myezi emirala gyonna bwe twandigitegedde. Nalabye abantu nga bali e Makka, bali mu ssanyu, bagenda ebibinja eby'enjawulo nga kati tutegeere nti abasimbula olutuuka eri batandikirawo emikolo gyabwe bo nga bo, kuba tulaba abamu bagenze kati abalala ne bagenda luli. Bonna bwe batuuka ng'abakola hijja eno gye twasomako mu Tamattu batuukirawo muwumula oba buli omu alinda munne ne batandikira ku nnaku z'omwezi zimanyikiddwa. Ennaku za hijja zimanyiddwa era abantu lwaki ebiseera ebisinga bagenda mu kano akaseera abamu bafuna omukisa
okugendako e Madina okulaba ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abalala ennaku za hijja zennyini tandika n'olunaku olw'omunaana oba olw'omusanvu lugendo okutuuka olunaku olwo nga empewo n'embeera y'e Makka agimanyidde kuba eno embeera ndala obulamu bweno bulala n'obweri bulala. N'ekirala akaseera ako oli afuna omukisa ogukola lumra era afuna akakisa okufuna empeera ez'enkizo Allah ze yateeka ku muntu asaalidde ku haram n'emirimu emirala egy'enjawulo agenda okuyingira mu nnaku za hijja nga mweteefuteefu omujjuvu ajjudde ng'era mweteefuteefu okukola emirimu gyonna egya hijja. Mashaallah. Awo nno banaye bwenjuzayuza buli muntu ayasobodde okugenda n'oyo alina omuntu ayagenze era tubasabe nnyo babeere nga batusabira edduwa. Sheikhe, omwezi guno gulina ebirungi bingi biriwa by'oyinza otutunuulirako oli byagamba muno tebirina kunsubwa naddala mu mwezi guno? Tujja kutandika ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejjibwa ku sahaba gwe bayita Abdullah ibn Abbas atugamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi agezaako tusikira ekifaananyi atusiigira ekifaananyi ffenna tumanye nti kyetuyingiramu kyekino kyetuyingiramu. Ate twafunye naffe omukisa aba puroguramu eno okuba nti olunaku olwaleero lwe olwatandikidde ddala ennaku zaki za Dhilhijja. Mashaallah. Nabbi atugamba ma min ayamin al'amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, nti teri naku nungi omuddu kukoleramu mulimu mulungi ng'omulimu ogwo mwagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala kusinga omulimu omuddu gwakoledde mu nnaku zino. Mashaallah. Oba ebigambo bya nabyo biraba mbiwulira. Titeri mulimu nga mulungi guyinza kusinga mulimu omuddu gwakoledde mu nnaku zino. Ennaku zino zetwakoze eki? Zetwayingidde. Basahaba ng'ebaali nti baali bantu abaali bafumiitiriza ebigambo bya nabbi okusinga kuffe. Ne bamugamba ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, wala aljihadu fi sabilillah, owange omubaka wa Allah, ne bwebeera jihadi olinga gyakoledde mu nnaku zino 10 kyogamba oli akoze omulimu omulala ogutali gwa jihadi ng'agukoledde mu nnaku zino abeera mulungi okusinga oli eyafiira mu jihadi oba eyalwana mu jihadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba wala aljihadu fi sabilillah, yadde jihadi oli bw'abanga agikoledde mu nnaku endala oli ng'alina omulimu omulungi gwakoledde mu nnaku zino 10, ono akoledde omulimu mu nnaku zino 10 asinga oli yagenda mu jihadi. Ng'owaliwo banaabuuza nti okkuba emmundu asinga akubye emmundu mu kkubo lya Katonda. Njagala tusooke tuyimirireko awo. Wala aljihadu fi sabilillah, yadde jihadi mu kkubo lya Mungu. Lwaki jihadi olowooza muganda wange? Jihadi gye balondamu. Lwaki jihadi olowooza gye balondamu? Kubanga jihadi omuntu aba agenda kuwaayo obulamu bwe bwendaba nze nganze. Kituufu. Ayinza obutadda. Aba agenze kuwaayo obulamu bwe. Ekirala jihadi yeyimirizawo obusiraamu. Mashaallah. Era basahaba gye baayitiramu okubanga obusiraamu bwakola ki? Bwasaasaana. Yadde nga mu kaseera kano ke tuwangaaliramu kizibu okusanga jihadi, naye Allah be yawa omukisa ne bagisanga. Y'ensonga lwaki basahaba baafumiitiriza nnyo ne bagamba yadde jihadi fi sabilillah, nabbi n'abagamba wala aljihadu fi sabilillah. Kwega bo baalabanga kino kinene nnyo okumanya kinene. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina hadithi gy'atugamba, n'atugamba lishahidi inda Allah 6 khisalin, nti omuntu Allah gwawadde omukisa
basahaba ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah be yawo mukisa ne bafuna jihadi Allah yabawa ebintu mukaaga cash down tewali kubanja yempeera gye basooka okufuna ebintu bimeka mukaaga nabbi nayogera ekisooka yughfaru lahu fi awwali dufaatin wa yara maq'adahu fi ljanna ettonde erisookera ddala okutonnya ku ttaka Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa byonna Allah n'amulaga n'ekifo kye mu jjana kwegamba oli aba ali mu kufa bw'ati nga Allah bw'amusangulako amazambi ge Allah n'amulaga n'ekifo kye mu jjana nti kyekino ekifo ky'ogenda okuyingira mu wano ogenda okuwummulira mu jjana ekyo kyekisooka ekyokubiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri atugamba wayujaru min adhabi alqabri Allah subhanahu wa ta'ala namukingiriza n'ebibonyobonyo n'ebizibu byaki byakabuli mashallah embeera tetugibeeranga mu nenkakasa obulamu bwa kabuli obulamu buzibu ennyo tusaba Allah Allahumma tugondeze Allahumma amin Allahumma naye ono afiiridde mu kkubo lya Mungu Allah ebyakola ki abimujjako wa ya'man min faza'i akbar ekyo kyakusatu olutya luli olunene olugenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero Allah lwatugamba watara nnasa sukaara wama hum bisukaara akaseera abantu we bagenda okubeera nga balinga abatamiivu batagala batamiivu tebanywedde mwenge la ilaha illallah naye ono Allah gwasaasidde n'afiira mu jihad n'alwana ya'man min faza'i akbar luli olutyo olunene Allah agenda kukola ki agenda kulumutaasa bantu batagala nga ye alinze empeera yenkakafu ewa Mungu wayudau ala ra'sihi tajun bagenda kumwambaza engule ey'ekitiibwa kyakuna Allah amwawule nti oyo ayambadde engule yalwana mu jihad oyo ayambadde engule yafiira mu jihad nga batulaba bakabaka ab'enjawulo bambala engule nabbi n'atugamba alyaqutuhu amayinja agabeera ku ngule kuba engule zibeerako amayinja khayru min adduniya wama fiha ejjinja waliwo amayinja ag'ebbeeyi kolodi silver diamond amayinja nga jjinja lya bbeeyi naye nabbi atugambye ejjinja erimu eribeera ku ngule y'omusajja oyo ey'omuntu oyo khayru min adduniya wama fiha lisinga ebiri mu dduniya edduniya n'ebikola ki ensi n'ebigirimu ekyo kyakumeka ekyo kyakuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atumenyeza ekyokutaano wayuzawwaju 72 min huri al-ain Allah agenda muwa abakyala ab'omujjana 72 abantu abo waliwo abalimu abatusinga obanyonyola naye amaanyi anagafuna abasinga okunyonyolawo basobola okunyonyola okusinga kunze naye 72 embeera yaabo tebalina nfuufu ngene enfuufu etutomera ku dduniya Mungu yabatukuza bali mu bifaananyi ebisembayo obulungi Allah agenda muwa abantu 72 eyo ntandikwa Allahumma tasalla ate Allah subhanahu wa ta'ala wayashfa'u min aqaribihi 70 ekyomukaaga awolereze abantu be mu famire ye ab'eŋŋanda abantu 7 ng'abawolereza basobole okuyingira ejjana wadde bamwe Allah be yakakatako nti bano nno bagenda kuyingira muliro la ilaha illallah ebyo bintu bimeka bintu 5 bintu 6
ebyo basahaba bwe babitunuulira ne bagamba ya rasulallah wala aljihadu fi sabilillah, owanga mubaka Allah otugambye toli bwakola omulimu omulungi mu nnaku zino 10 ayina embeera nnene nnyo. Basahaba ne basika ebintu bino 6 ne bagamba ya rasulallah yadde afiiridde mu jihaadi, yadde ayina bino byonna bino byonna 6. Nabbi n'abagamba iye yadde ayina ebyo 6 oli bwakola essala n'asiiba n'aleeta adhikaari n'aleeta omulimu gwonna omulungi mu nnaku zino 10 asinga oyo omuntu wakyo oli omuntu bitukoze ki? La ilaha illallah. Ekitegeeza ye ono bw'aba awuliriza bantu 7 kati gwe weepimire mu b'owaggulu. Fumiitiriza ebirungi tuyinza obutasobola bifumiitiriza kuba okugaba kwa Mungu kugazi. Okugaba kwa Mungu kugazi kusukka wano etukola ki? Wetukulabira wetulowolereza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najjamu omuntu omu n'agamba illa rajul, okujjako omuntu kharaja binafsihi wa malihi falam yarja min dhalika bishay, okujjako omuntu afulumye mu jihaadi era n'emmaali ye naye kennyini n'atadda n'emmaali ye yonna nekola ki? Neggwawo. Oyo yayinza okusinga omuntu akoledde omulimu omulungi mu nnaku zino 10. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Lwakuba neewuunya abantu ffe Mungu yatukola nga tuli bagayaavu. Kituufu. Ebyo ebirungi oli ayinza bitegeera era n'agayaavu. Twagala nnyo ndowooza oba bye tulabakaawo. Oli bw'awulira nja kuwolereza 7 alaba si baakuwoleza mu kooti ya Buganda wano. N'awulira abakyala 7 alaba si bati. Ng'abantu batawaana seeka nga bagenda okuwasa abakyala. Ne bakusaba ekkanzu yasimanyi muliraanwa yalabirira oyo omwana n'atali yabutwa gwabutwalayo. Naye wallaahi omukyala omu mutuuse ewaka. Nnyina muganda nga anansonyiwa. Nanteeka mu guruupu awo. Asonda naye bwe yatuweereza bajeti abamu ne tugifulumamu nga tula bajeti batuuse n'okumusaba engatto nga nazaazitadde omukyala zanaayambala. Omukyala ono ogu akyaganye era bwe yankuliraga muganda wange naye Allah atuwa 7 yensonga lwaki tunywere n'ekigambo kino wal akhiratu khairu wa abqa, ebyenkomerero bisinga ebisigadde. La ilaha illallah. Saba Allah tuteeke bantu abakolera enkomerero yaffe. Allahumma amina. Ebyo bye bimu ku muntu byafuna mu nnaku zino 10 ng'akoleddemu omulimu omulungi. Kati fumiitiriza nti okugaba kwa Mungu kugenda kusinga kugaba bino ebintu 6 Allah byagabira omuntu akoze eki? Omuntu alwanye mu kkubo lya Katonda. Sheikh obutakuwanvuya nnyo n'ensaba otuyingirireko munda. Mwe ng'abavaayo ne musoma ebitabo oyinza okwawula emirimu noga kituufu emirimu mingi naye waliwo emirimu guno na guno na guno na guno ng'omuntu yagukoze ate wadde afuna bulungi naye ate ebikubisaamu nnyo. Mirimu ki omuntu gy'ayinza okussaako amaanyi mu nnaku zino? Emirimu mingi naye bwe tujja mu mbeera ey'okkola biseera ebisinga mba njagala ne ŋŋamba abantu nga Nabbi bwe yagamba basahaba be ng'era naffe atutegeeza alaikum min al a'mali ma tutiqu, mukole emirimu gy'osobola. Kola emirimu gy'osobola. Omunafu tomutaddewo mabega kwebera. Simutadde mabega lwaki? Zino 10 waliwo abagendo zisiiba ennaku zonna 9 azisiibe. 9 naluli ekitundu kya Eid. Oyinza obutasobola kusiiba. Gamba buli lunaku ngenda kuleeta adhikaari. Mashallah. Waliwo ekyangu ekisinga ekyo? Adhikaari subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kubeera mu hadithi ezajjanga zitubuulira obulungi bw'ennaku zino Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba fa akthiru min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid wat-tajmid. Muyitirize ebigambo subhanallah
alhamdulillah allahu akbar na adhikari ezirimu okulaga obugulumivu bwa Mungu. Nensonga lwaki kyemmanyi abagenze e Makka abagenze kunyonyiza chata ndowooza ne takbir labbaik allahumma labbaik munyonyi bazireese nga batambula nabulabye bu video labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik kati fe abasigadde subhanallah kigambo kitini nnyo ekitaweza na sekendi oba kale sekendi n'akatundu buli lwofunamu akaganya ukisaawa. Subhanallah. Nyina abakyala bemmanyi eyo saidi ye Tanzania eyo asobola okwogerera essaawa 5 nga tasiriseemu. Kati ezo essaawa singa aba akutteko nga 4 oba 3 n'ayogera ekigambo. Mungu yatuwa adhikari zino tezeetaaga wuzu. Adhikari? Toyina kubanga oyina wuzu okwogera adhikari nedda. Mmale gwogera kigambo kya Allah kinene bwe ntyo nga nze naninga bwe ndi. Yogera. Allahu Akbar. Yogera. Tezeetaaga okujjako ebifo ky'omanyi nti kino ekifo kikyafu. Tezeetaaga nti era oyina zoogerera mu muzikiti, oyina zoogerera mu nnyumba, oli ku mmotoka yo ovuga. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Empeera. Fenna aya tuyinza okuba tugimanyi oba twali tugiwuliddeko. Wadhakirina allaha kathira wadhakirat. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Unti aboogera ennyo ku Allah abasajja n'abakyala Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala yabategekera abaterekedde empeera ennene nnyo ey'okusonyiwa n'empeera ennene. Obwo bulungi bwaki? Bwakutendereza Mungu. Naye olina kwoyongeddemu awo ate nze kennootinze nnyo ako kaba kalina ndooza be baawuddemu. Waliwo ayinza ozireeta eddakiika 2 n'azivaako. Eddakiika ez'ebbiri ziba mu nnyo, ziyinza kuyingira mu nnyo mu mbeera eno. Mashallah. Nti n'ogamba nti buli ssaawa eyita nenda kuttayo eddakiika egi nga njogera ku Mungu. Ey'ennyo dakiika musaawa emu oyinamu eddakiika, musaawa ey'okubiri oyinamu eddakiika, olaba bwegenda ogaziwa. Kituufu. Olunaku lugenda okuggwako ng'eno eddakiika ekoze essaawa. Toyingidde mu nnyo. Kasita kiddiŋŋana. Subhanallah, 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 subhanallah. Tutera okubeera n'obulaadi kuba kuno kulungi okwokungalo naye kutera okugayaaza kungalo kulungi kyekisinga obulungi. Naye bw'oba oyina akalaadiko, akalaadi kano kayinza n'okutuma katereke buteresi mu nsawo nga sikakozesa n'ojjayo. Tekalina buzibu bwonna. Waliwo bannanga abakeeraliikirira ne bagaa akalaadi nandibadde ngira saagala kuyingiza eyo naye nkubuuza advice nga tekalina buzibu. Mashallah. Tekalina buzibu yadde kubeera nga bw'otayagala tugendeyo eyo. Kalina bangi abakoogerako obulungi bwako n'okulaga nti tekalina buzibu omuntu okukola ki? Okakozesa. Twogedde ku kintu ekisooka ne tugamba nti kusiiba n'okuleeta adhikaari. Okusiiba tetulina kwogerako, tukyali ku dhikiri okutendereza. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna omukisa n'asinkana Khalilur Rahman Ibrahim, mukwano gwa Allah nfanfu. In fact bw'ogamba mukwano kiba kibulamu. Ate Ibrahim alina enkizo nti ffenna abajja oluvannyuma lwe atuyinako empeera. Ensonga lwaki namukusaalira nabbi wano tuba musala tugamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ne wayiseewo emyaka meka bukyanga Ibrahim agenda mingi nnyo, naye era tukyakola ki? Tukyamusaala olw'enkizo gy'akola ki? Gy'ayina. Naye nabbi we yagenda mu Isra wal Mi'raj n'asisinkana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ibrahimu mu bigambo byalaamira nabbi waffe yamugamba ya Muhammad aqri ummataka assalaam, abantu ba ummayo bampeere ki salaam obagambe ebigambo bino ti jjana ya Mungu nnungi erina amazzi amalungi agatayina ntobo. Nabbi ne bamugamba ekikulu wa anna ghirasaha, ebimera okusimba kw'omujjana ze tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Buli lwoyogera ekigambo ekyo omaze okusimba muki mujjana. Twala ekifaananyi nti okutta enkumbi wano, okutta empeke ya kasooli osimye mu ttaka okanyuzeeyo, ya subhanallah, kitandise okumera. Oyinza okusimba awantu kyosimbye n'otakiryako, kizibu. kitegeeza bw'osimba mujjana mu mbeera emu oba endala ebeera password ekulaga nti olina okulya ku ebyo byakoleki byewasimba. Nga bw'ogenda America airport ne bakubuuza olaga wa mu America, olw'okuba bakuyita eri olina vizayo nga bakuyina viza yani. Allahu akbar. Kati n'aboogera ku mongo adhikaari ezo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bajja kuba balina ka visa akabalaga nti munange eno twasimbayo emiti gyaffe. Tinjagala okusembayo kweyo ensonga. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba at-tahur shatru al-iman, obuyonjo kitundu kya bukkiriza. Lwaki? Kubanga emirimu egisinga tusooka kwerongoosa okukola ki? Okugikola. Esswala, okusiibira emyoyo gyaffe tukola ki? Tugiteekamu ikhlaasu ne tugiyonja. Bwe tugenda e Makka balina emirimu gye bakola egiraga nti beerongoosa bayingire mu ki? Mu mirimu. Nabbi n'atugamba wa subhanallah tamla'u al-mizan. Ekigambo oli kyagamba subhanallah, kyemmanyi abatulaba ndowooza nga bwe tuli ku adhikaari bali kwogera ku adhikaari subhanallah, alhamdulillah. Genda mu programu yaffe eno nga bannange mwogera Katonda subhanallah, engeri gye bategedde obulungi bwa Nabbi n'atugamba wa subhanallah tamla'u al-mizan. Ekigambo subhanallah, ebigambo bimeka? Bibiri. Tamla'u al-mizan. Subu kimu, subhana kimu, Allah bibiri. Nti ebigambo ebyo bibiri tamla'u al-mizan, bijjuza mizan, bizitoya mizan. Allahu akbar. Tegerekese. Nabbi n'agamba wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ba bayna as-samai wal ard. Ate ekigambo subhanallah n'okigattako na alhamdulillah, ebyo ebigambo bibiri bijjuza ensi, space eno eri wakati w'ensi n'eggulu, obuwanvu tugimanyi. Okujjuza kwa Mungu oli ayinza okusikira mu kifaananyi ekifunda, nga bwe tulaba eccupa eno eya butto ne oli n'agijjuza ki? Nejjula butto. Omukebe gwa Prestige oli n'agujjuza neki? Prestige Magiri. Okujjuza kwa Mungu si bwe kutyo. Okujjuza kwa Mungu kubeera mu kugaba, mashallah, mu kusaasira, mu kumalira ku lunaku lw'enkomerero. Byensonga lwaki tusanga eri hadithi omusajja agenda okujja mu maaso ga Mungu nga talinayo mulimu gwonna mulungi gwe yakola ki? Gwe yakola. N'omanyi ekigenda omutaasa? Sijil, bitaqa, eriko ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Bagenda jijja Allah agenda bagamba mujjeeyo kakaadi ako akaliko ekigambo ekyo la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Omusajja atunuulira emizaani ye ejjudde ebibi, eri awali ekirungi tewaliyo yadde akantu. Baleese ka just kaadi, kano ka kaadi kagenda kukola ki ku ki?
naye olwokuba ye Allah amanyi ate ffe tetumanyi ye Allah ng'amanyi obuzito bwa kino ekiki ekigambo la ilaha era oba likiteeka ku miizaani eno ew'ekirungi kigenda kuzitowa okusinga bino ebibi byeyali yakolaki n'ekigambo la ilaha illallah kirimu obukkiriza n'edhikiri kutendereza Allah kutendereza Mungu la ilaha illallah sekendi bbiri subhanallah biri ebi bitambule byonna ekitegeeza ne ku Yiddi wano kyetulabanga kaswida y'okuyiddi Allahu akbar tuba mu kutendereza okugamba subhanallah era oli bw'abyogera ebigambo ebyo n'okusembeza nti atendereza Mungu we embeera ayinaza nyingi era ayinaza njeku waliwo okwogera faaji olwokuba abalala boogera nange kankole ki kantikubewo nange kanjogere bantu banagamba ndi mupya musiraamu nange kankole ki kanjogere oyinza obutafuna nno naye oli agambye nti kanjogere ebigambo bya Mungu subhanallah wabihamdihi subhanallah alazim allahu akbar allahu akbar allahu akbar empeera ziyingira okumanya adhikaari zino nnungi mu nnaku zino 10 abamanyi abamu bakkiriza okubanga adhikaari zetuleeta ku Yidi tuzitandikirewo mu lunaku lwennyini lwe tuyingira mu nnaku zino emmeka 10 tuleme zitereka twaluyingidde gulondooza olwayisadde isha twabadde twayingidde dda mu nnaku zino kati awo omuntu akole ki atandikirewo shekhe njagala kubeera mu kaseera kano kuba leero sikutute mukuwummula mu ngeri gyendabye ng'oli energetic ate ng'ebigambo nabyo bituwoomedde bulala kaakati nsaba ngenda kusaba okuva gy'oli okunaaba ng'okuwummulamu tuwe chansi ku mulabi waffe kuba tutera obba wakka chansi mu bigambo byotusomeseza byonna nkusaba otuggireyo bw'osuubira nti tukutte bubiri bwokka obutubuuze era tugenda kubeera nga tubwanukula kubanga tuyina hampa eyo era simanyidde owa gyogenda tuwera Haji Rashidi owa Chapagen Enterprises Allahumma amina yasazeewo nagawo omuntu agenda mu Yidi nga musanyufu eyo wiiki ya Yidi gyoyogeddeko eyo abantu bagenda kufuna ebirabo ebyenjawulo nga bwatera okukolera alhamdulillah ojabuweddwa eri special so mbadde njagala nfuneyo at least abanaawangula ebirabo ebyo ne baba babiri bokka agenda okuyita ku ssimu abalala bagenda kuyita ku WhatsApp inshallah nkusabayo obubuuzo bugenda kuba bubiri mu byonna nga bozo bitulambululya oli akuwulira inshallah abeere ng'abiddamu Allah bismillah ekibuuzo nesema tubuuze ekizibuzibu oba tubuuze awo gwamali kubanga abalaba era ne bakuwuliriza abamu batandise okunyiga ate omusajja muzibu mukusomesa si muzibu naye ate bw'atuuka wanakabi ate oyinza okubuuza kyolaba nga gwe kyangu ate munange nekizibuwala kati inshallah soma bisimillah wonna woba otunogera woba onoga ekibuuzo kiwandiike wano atuwuliriza era atulaba atuweeyo adhikaari nnya oli zayinza okwogera mu nnaku zino 10 adhikaari nnya zayinza okwogera mu nnaku 10 ekyokubiri sebo tebasose kiddamu akasookokyokubiba enjagala oli ajje nabyo byonna ekibuuzo ekyokubiri oli atuweeyo kiyinza okukalubamu baweewo katugende nakyo nakuba tetufunye mukisa kukyogerako naye katugende nakyo oli atuweeyo aya emu eyogera ku nnaku zino 10 aya emu eyogera ku nnaku 10 bibuuzo anaali ekirabo kya leero oli mukete inshallah era akaninde awo wetukonera ekyokubiri tugenda kulaba abantu abakulani obudde kuba
ndooza ne bw'aba seeko kimu ku bino aba akoze omulimu kituufu byonna temulimu kyakuzannya naye okoze bulungi kubanga emabegakaawo ate twadde twanguya nnyo kati bagenda inshallah g'omwangu yangu yita ku whatsapp 0701 100-674 togenda no ku Google twagala okuliseku mutwe gwe inshallah kakati ne namba y'essimu wengenda okukwera ka chance ogenda kuyita ku 0758 emu mukaaga 0758 166 giwandikaawo emabbali mbuzaayo eddakiika nnya zengenda okuwa sheekha amaliremu ebibyo byonna mmale mpite ggwe mu ddakiika ezo zinaaba zisimbe sheekha nkusaba tufunze baako kimu bibiri kyakola abasobodde okusiiba musiibe nkye tunaafuna omukisa tujja kwogera kusiiba abatannalya nga yakedde ku makya talinaako kye yalidde ng'asobola okumalayo olunaku anuyirira asiibe atandikire wano ate bwe mba nalidde katono bw'oba alidde katono ku makya naye nga agemu agivuddemu takyasobola naye aba atannalyako kyonna kye yalidde asobola okumalayo luno olunaku lwe ekyaliro kyenjagala abantu bagende nakyo dhikiri twogere nnyo kuki ku Allah tutendereze nnyo Allah kale kansooka ab'amasimu wadde aba whatsapp ndaba batandise okuripootinga ndabe mu ebintu mubitegedde mutya 0758 emu mukaaga 777 bw'oyitamu mutinga essimu tv yo tusobole okwogera naawe inshallah otuddemu ekibuuzo namukisa namba asooka tukusubiddwa ate obadde wakajja okay namukisa namba 2 sebo banyabo gamba halo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nyabo amanya nyabo amanya nze Hafsa Ayubu okuva Embalala nyabo mukyala Hafsa ekibuuzo ekisoose nyabo amba azikari nnya ze mutubuuzizza nyabo sooka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar nyabo zeezo ekibuuzo ekyokubiri ddala subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh nduza Allahu akbar kabira. Mashallah. Ekyokubiri ekyokubiri aya ki eyogera ku nnaku zino? Ekyokubiri aya eri mu Qur'an eyogera ku nnaku 10. Mbadde sigimanyi. Neyongera okubeerako ngimanye. Kale mpa ku namba yo Hajjati nga tonagenda. Nsaba ku namba yeri meka? 0753 Enyabo 84 sorry, eri 0753 970 973 0753 970 esembayo 973 Okay, eri 0753 970 973 bwetyo bwerinyabo? Yes, sir. Okay, shukran. Namukisa namba 2 ndooza gwaddirira asembayo inshallah. Sheikh atubuulira ani alidde ekirabo kya leero. Gamba halo. Amanya twetaaga kati kibuuzo kyakubiri aya ki eyogera ku nnaku zino 10 mwe tuli 0758 166 777. Hafsa atuwadde ekisooka adhkaari nyazi azimaze. Kati aya ki eyogera ku nnaku zino 10 mu Qur'an ekitiibwa? Gamba halo. Hello. Yongerako ku ddoboozi nyabo. Hello. Enyabo wayiseemu dda? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nyabo. Amanya njogera essula erimu essula aya mweri. Enyabo aya ki? Nti bwe njogera essula aya eyogera ku nnaku 10 mweri. Kale essula gituwe essula inshallah Sheikh akkiriza. Surat Fajiri. Surat Fajiri. Okay, amanya gaffe ani nyabo? Amanya Rashidan Nasura. Wanji? Rashidan Nasura. Nsaba ku namba y'essimu Hajjati Rashida. 0742 87 83 11. Shukran. Ebale nnyo nyabo. Bwe tutyo nno bwe tubadde mu kanyumiro akabadde ak'okuddamu ebibuuzo. Sheikh asoose abadde Hajjati Hafsa abadde embalala eyo. Ekibuuzo kyonna akimazeeyo nga obadde okyagala ansa? Akimazeeyo. Alhamdulillah. Hampe ekitegeeza agitutte. Hajjati Hafsa gw'omu inshallah mu wiiki eyo. In fact wiiki ejja nno bigenda ogabibwa ebirabo ku show yaffe n'abeesembayo ku Lwokubiri. Mpozi ne Hajjati Rashida. Akise? Akiise mu Suratul Fajr. Ekyokubiri ekyo njagadde ayi tugisomera abantu. Ojja kuwulira nga ababadde batulaba abasinga bagimanyi. Naye ndowooza bayinza okuba bambi tebagiteekako birowoozo. Ayi eyo ng'esomebwa. Allah atugamba wal fajiri wa layalin ashir. Eyo aya abasinga kimanyi tugimanyi. Wal fajiri wa layalin ashir. Fajiri Suratul Fajr Hajjati atugambye Suratul Fajr. Mutuufu. Mashallah. Naye eri egamba walayali lfajr walayali lashir n'ebiro ebyo ebitaano. Waliwo nno ayabadde azeemu ku WhatsApp. Yasoose n'agamba adhkaari waliwo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
ewokubiri n'agamba subuhun kudus rabbul arshil azim, ewokusatu n'agamba astaghfirullah wa atubu ilaihi, eyokuna n'agamba hasbi allah wa ni'mal wakil, amanye ge bamuyita Muhammad. Nabuze n'agamba sura bagiyita walfajiri, suratul fajiri, naga walfajiri wa layali nashir. Muhammad engeri gyazzeemu ebibuuzo simwali mu bunnaffe andi bamuwali mu munno naye ndowooza naye ebibuuzo abizzeemu bulungi lwakuba yayise ku whatsapp nga tugira kati ne Muhammad inshallah katusigaze essimu yo tubabale basatu leero inshallah. Shekhe nsaba bigambo bisembayo kuva gy'oli wetugenda okujja kati olunaku olugenda okuba olungi Allah bw'aba atuwadde obulamu inshallah. Allah bw'anaaba atuwadde obulamu era nga tumusaba Allah rabbi nkyatutuuseeyo tukyali Allahumma amin. Tujja kulaba y'emirimu ng'esatu egy'enkizo. Leero tulabye ennaku zino ekifaananyi kyazo ekibuna. Netulabayo n'omulimu nabbi gwe yasookera ddala tukubiriza gwa dhikaari enkya insha Allah, era tujja kufunayo emirimu gumu esatu najjo tugyogereko insha Allah. Munaku zine 10 oli agenda okuva mu nnaku zine 10 ate subhanallah ananyiikira asobola okukola emirimu egiyinza n'okusinga ennaku zaki za Ramadan. Ennaku za Ramadan mu Ramadan mwennyini wazanyaawo nazisinga. Mashallah. Tetufunye budde ebigambo by'abamanyi weebiri abamu nga bagamba ennaku zine 10 zisinga omulimu ogwa Ramadan. Inshallah nkyo jja bituyitiramu inshallah. Nsaba Sheikh ogezeeko okujjako ekifaananyi kyo mu ddakiika 2 kuba nyinza okuba nakwanjudde nga nakuleseeyo wakati mu kusiibula bamanyi Sheikh Samaha yaani ndowooza seeyongerako okusingako awo just munange alhamdulillah nafuna omukisa nensomerako mu nsi gye wakyalako mashallah waba Misiri eyo nasomera ku university esinga obukulu mu nsi yonna mashallah Azhar University Azhar, era ne wano nkyasoma ndi ku masters zange mashallah bye bigambo ebiwoomu wamma masters eri oba oli muno ya wano kwayiyo mashallah wenyisomera era maliriza mwaka gwange era nga irimu eno byayirimu. Tusaba Allah irimu enyuma ennyo, tusaba Allah agitwagaze Allahumma amin naffe tujagale Allahumma ate naye twagale Allahumma amin oyinza okwagala ekintu nekitakwagala tusaba Allah byonna bituwe Allahumma amin. Tusaba Allah kutukuumire, tusaba Allah ebigambo ebyo tubiganyulwemu nabagaye mujja mutegeera Sheikh bw'anaatandika okwogera ndowooza kakati buli omu akakasiza mbu bye nayogedde bye bitono ku byowulidde n'adde nnyina okusinzaawo naye akweyanjulidde bulungi era ye Sheikh Muhsin Samaha Sheikh tugenda kuba naye n'olunaku olw'enkyalla bw'anaaba atusobozesa. Nkyanja balaga ku hampa yammwe leero sisobodde gibalaga wano ku display abawangudde musobole okusanyuka nga mugirabirako ddala inshallah. Kambasiibulire wano tubadde mu program Dawa Special kutuusibwa ku bannaffe abacapa General Enterprises abakolera Lanzo sabuni anaaba ate ne bakola Jama sabuni ayoza banaye Allah atuwe embeera ennungi. Sabuni ayoza si anaaba bamuyita Lanzo gwe bakolera abacapa ate ayoza bamuyita Jama. Genda ogule sabuni ojja kuba wagedde programu eno n'ebirungi ebigirimu inshallah. Tusinkane olunaku olw'enkya omutesiteeso omwanjuzi badde Hamza Mulindo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. So I spread it, taste it and love it. Prestige Margarine.